bw'atyo bw'agenda okukola oyo Katonda ngenda kwegatta ku balabe abagenda omuyeekera tukakwate Katonda tukakasuke tukooki bw'abanga oyo Katonda bw'atyo bw'agenda okukola nze neerangirira ndi mulabe wa Katonda oyo. Abantu mu Bayibuli aba Katonda bokka bayitibwa Abaisirayiri be baana ba Katonda. Oli ajja kundeetera nti Yesu bwe yafa simanyi n'atugamba abagenda okukkiriza ffenna tuba tuli ggwanga ddonde. Kale bw'obanga oli ggwanga ddonde weegatta ku Isirayiri olw'omusaayi gwa Yesu mbadde nkugamba va mu Uganda genda ewammwe mu Isirayiri bakuweeyo puloti. Yesu tanyanga Bayibuli egamba akomawo omulundi ogwokubiri era tweteeketeeke ate atwala abo abatali kosi balayadde olufunyiro era be baki tuli basajja bakkiriza abatali bala according to the preachings be baliwa. Omanyi nti waliwo abantu abakulu nakati nga bandaba n'abamu nga balina ekirevu nga kyebina n'okusingawo n'abamu nga bakazi bakulu n'amabeere naye ng'ebirowoozo bimugamba waliwo olunaku lwagenda okutunula waggulu bw'ati alaba omusajja nga Mungereza oba Muloma oba mu Yudaaya mu kifaananyi ekyo ng'alina ennyindo mpanvu ng'alina enviiri eziyiikeemu ng'aliko ebiwawaatiro ng'akola ati agenda kujjaawo waggulu asigala wakati wa nnimba saawo ayimirira awo ati ng'aliko ne rays ziringa za ultraviolets nga zisaasaana bwe ziti kati amutunuulire entiisa emukube kati naye ono omukazi oba omusajja oyo amere ebikiye ebiwawaatiro akola ati agende awali oli amukwate amutwale kati awo awoneraoniza Equity kubanga oli yamusasulira ki ebbanja. Owulira endowooza eyo kati obulimba obugamba nti Yesu akomawo bubi nnyo saagala na mwana wange mwenzaala akiwulire njagala omuntu ategere nti akalinga responsibility paka bw'anaafa bw'ogenda kufa nange nfe nga tetulabye ku Yesu tombuuza gye kyawandiikibwa tuli ku bintu ebiri realistic ebigenda okuyamba okuyimirira okole ky'olina okukola era obulimba obwo aba bwagala ngolo kiba kikuluma nnyo nti njogeddeko kyaki Yesu agenda kudda tonyiiga live yange giveeko genda olinde Yesu anytime agenda kudda mu bire naye nze tonsiruwaza. Mbalamusizaako mwena gye musinzidde okutulaba yenze Hannington Dembe oli ku Media Choice Television. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Olunaku olwaleero nina omusumba Joseph Ssenyonjo kuva mu Busibe. Wendi naye olunaku olwaleero kama wange saba okuzeeko abatulaba ndi musanyufu nnyo okubeera olwaleero ku Media Choice. Yes, sir. Nze omusumba Ssenyonjo kuva mu Busibe sangibwa saiti zeeyo mu kyalo ky'Enansana ekkanisa yaffe gye sangibwa. Nze musanyuse nnyo okulabako ndi omu ku bafollowers mbadde ndaba omulimu gw'okola n'ensanyuka naye nina ensonga nnyingi era bwempeebwa omukisa bwe guti njagala okugukozesa awatali kusaaga kwonna. Abatulaba omulembe guno gwe tulimu muzibu kubanga nga bw'olaba bwe twali mu industrial age ne tuva mu stone age tuze mu industry tuze mu ki kati olwaleero tuli mu information mulembe gwaffe muzibu. Okumanya kwe kufuga gy'okoma okumanya gy'okoma okufuga gy'okoma obutamanya gy'okoma okufugibwa. Naye nze ndi mubuulizi wa njiri era ekigambo kya Katonda kyentambuza ekigambo kya Katonda kyentambuza kyekyo eky'obuntu era kinkwatako nnyo ku mutima nti nzijja nkubuulira ekigambo eky'obuntu kubanga bw'obeera n'obuntu humanity oba olina Katonda tosobola kubanga tolina buntu n'ogamba nti olw'okubanga olina eddiini nti olina Katonda era ekyo kyekyawula embeera z'abantu. Kyosanga olwaleero omuntu ng'akugamba ndi mukatuliki ndi mulokole ndi musiraamu ndi waddiini naye nga bw'omutunuulira empathy temuli empisa embeera entuufu nga temuli. Weebuuza n'ogamba kati eddiini ogifunamu ki? Kati nze ekigendererwa kubalaga obuntu
nze kyonna kyoli si kikulu naye embeera zo kyekikulu. Kati njagala tukwateko ku nsonga esinga obukulu leero. Njagala abatulaba balungi mbannyonnyole state gye tulimu ng'abaddugavu ku nsi yonna mu bikwatagana n'ebyomwoyo ebya Katonda tuyimiridde tutya. Emyaka mingi emabega Africa yali terina ba intruders era teyayitibwanga Africa, naye saagala genda mu details eziyinza otulira obudde obungi kubanga abantu baasoma bamanyi kye twogerako. Emyaka bwe gyatuuka Abawarabu ne bayingira wano. Bwe bayingira wano ekyabaleetera ddala kwali kufuna bya bugagga bya Africa, kwali kufuna ttaka, kwali kufuna gold, kwali kufuna gundi copper n'ebigenderako ivory ebyobugagga n'okuwamba bafuge. Then oluvannyuma era lumusoma ku history kati ng'owa Buganda, oluvannyuma Abangereza ne bajja n'Abaromani kwegamba akavuyo aka Christianity ne kajja ne balwanagana nnyo. Abawarabu n'Abazungu balwanagana ani adominatinga kubanga buli omu ayagala kubba kyabba akole ki agende. Naye bajjajjaffe mu biseera ebyo baali balina Katonda ng'era bantu balungi kyetuyita obuntu. Tosobola kubeera na buntu olinagamba nti tolina Katonda kubanga obuntu ge mateeka. Oba tokyayinza kubba, tokyayinza kukola ki, obeera n'embeera ennungi ate Katonda mwatuula mu mbeera ennungi. So bajjajjaffe baasabanga era balina embeera ennungi. Ze tuyayaanira kati tugamba lwaki weesalamu lokola avuma mulokole munne ono wa mizimu oli walala olosanga oli n'akyawa munne kubanga mukatuliki, oli n'akyawa bano n'abayita bakafiiri Baganda babayita bakafiiri kubanga yatutte eddiini y'Abawarabu. Luli tekyaliwo, twasinzanga mu mutima omulungi. Abagamba nti Africa yalimu era bo bagamba nti tuddemu tubeerenga bwe twali nga tuli bakkakamu tulina Katonda. Akugamba otuzaayo mu bulogo n'obusamize. Obulogo n'obusamize byaliwo era bwebiri across the globe. Mu Asia, mu America, mu continents zonna obulogo tebize kati. Waliwo obulogo nga bwanjawulo nnyo ku bw'obuntu. Kati ate ffe tubuulira bwa buntu era bangi abampulira bw'omugamba nti eddiini bulimba akugambirawo oli musamize kubanga kyekimuyamba okunkyayisa abantu abalala amangu. Ekyo bakikozesa nnyo naddala abantu abali ba mediocres. Kati Abawarabu n'Abazungu bwe bajja wano ne balabanga ebintu byaffe birungi, balwana nnyo okulaba nga ebintu babitwala. Ate abajjajjaffe mu kiseera ekyo ne bazuukuka mu ab'omulembe guno kye mugaanye okukola. Bajjajjaffe ne balwana okulaba nga baziyiza obubbi obwali buzenga. Balaba gye tulaga wandibwa abakyamu olw'Abawarabu bano n'Abangereza olw'ebidiini bino ebigundi doctrine zaabwe ze baleeta. Naye bajjajjaffe bwe baazimba kye bayita ababi bo kye bayita rebellion. Mu abasoma history ekigambo ekyo kikyamu kubanga omuntu bw'obeera mu nju omubbi n'ajja okukubbako mukazi wa murepinge n'ebintu ne weerwanako ye n'agamba nti oli mujeemu, statement eyo ebeera ntuufu. Kati abawandiika ebintu ebyo history bakyamu kubanga be balabe baffe bo baziyita rebellion. Baali barebellinga against ki? Baali bakuuma byabo bali baleme kubibba batutwalira ku njegere. Bali ne bagamba nedda temutwala ku njegere, ne bagamba muli rebellious. Kitegeeza abatali rebellious be bagenda obugenzi. Bano ne bagamba tutaddemu amaanyi mangi okulwanyisa abaddugavu. Kati tukole tuti tuleete enzikiriza ebayamba okukkakana babonaabonere mu mirembe. Kyova olaba enzikiriza ekugamba slaves obey your masters mu Bayibuli. Kati nga bw'oyiga eddiini ogenda kuva ku sayidi y'okulwanirira enjuuyo ne baganda bo n'ettaka lyo n'ebyobugagga bo n'olulimi lwo n'ekika kyo na biki, odde ku sayidi ey'omulabe eyajja ate okulwanyisa. Kyova olaba nze enjiri gye mbabuulira nti ebyo ebidiini bye twagwamu bya kisiru ate osanga weegase ku ki kubalwanyisa. Eddiini nakyo kituufu. Eddiini
katogera ekidiini oba tokakaliza. Nze nina ekitabo kyange kye nawandiika eky'14 n'essaawa zino waliwo ekitabo kyensinga okutambuza kya 21 bakiyita Africa My Home. Mu bitabo ebyo ebibiri nabannyonnyola nti omuntu awulira nga twogera ku Africanity n'agamba nti nga twogera ku baddugavu n'agamba nti twagunjizaawo ekidiini kati era nze bangi bagamba nti kati oyo alina ekidiini kubanga mbagamba nti twagala buntu tetukkiriza amadiini kati nze kyempita ebidiini byebyo ebyajja eby'Abawalabu eby'Abangereza eby'Abaroma nze mbiyita cult biyita bidiini kubanga byagunjibwawo otucolonize our mind. Nze ndi musumba emyaka mingi naye gye natandikira si gye ndi kubanga nazuukuka n'endaba. Kati abalwanyisa abagwira batuuka ekiseera ne batuwamba obwongo ne tubeera nga kati tuvudde mu kwerwanirira nga bajjajjaffe be bawaayiriza nti bali rebellious so nga bali ba saviors. Twali bayisa erinnya ettuufu mu history tetwayingizaamu singa ffe twali tuwandika history twayiteeraddewo saviors oba ekigambo ekirala kyonna nga tulaba kyawulira ekyaligenze mu nnyinnyonnyola eyo baali badde ba saviors. Kati mu kiseera kino mwe abaddugavu n'abamu obedde baavuddeko dda naye ng'avaako lwaki avaako ng'awulira adifendinga colonizers mind alwanira ku sayidi ey'abali abatuyingirira okutubba awulira gy'alwanira nze ndi mubi. Era ekintu kyekimu ekyo kyekireese obuzibu okulaba nga Africa kati omuddugavu across the globe gy'otambulira yonna oli mulabe w'abantu. N'Omufiripeeni akulaba nga mulabe kyokka bali bubi buli kibulala naye olw'okubanga tuli twakkiriza okubeera ababi n'Omufiripeeni akusingira ddala Omupotiga akusinga. Myaka mingi emabega nga Uganda esingira ddala amawanga agagamu. Ssaawa zino batuli balaba kintu eki bategeera obuntu endowooza ne bagiyisa ewaabwe. Omuntu kwekola ekintu eky'obuntu era kirivereke byabwe kyogera abantu abakulu mu kitegeera. Ekyokulabirako tosobola kuŋŋamba nti nsobola okwesibako ssaawa zino nenkola ne TV ne radio naye nga buli lwe ngiteekako bwe nti nentuula mu ntebe mbeera ku kimu kukuvuma. Midi eno eva mu nnyanja midi eno naye manyi nga abalokole kye bakola kyemusingamu ate ddala mu abasumba. Nze siri anti tuli mu kwogera ku ddiini kati ez'obulokole mu katoliki mu protestant n'entalo zaabwe. Twagala unity twagala kutegeera nti ebizibu byaffe abaddugavu bye bimu era singa tukozesa ekigambo eddiini olw'okugonzaamu abantu okukitegeera amangu tujja kyewola nti eddiini entuufu yeeriwa olw'okwagala ogonzaamu tukitegeere mangu eddiini entuufu yeeriwa. Eddiini entuufu kwe kubeera n'obuntu era ku leve eno nze ekigenderwa kyange njagala abantu bonna mu ddiini munzikiriza yonna gy'oli mu katoliki musevenyisidde mu protestant mulokole tudde ku nsonga ey'okuyimirira nga osobola okubeerawo n'okola ekintu ekikugwanira kikugasa kyokkola olutalo. Famire yammwe mwazaalibwa wamu, famire yammwe muli baana ba musaayi bwe gumu naye buli omu mulabe wa munne kubanga ono mukatoliki ono musiraamu kati nze nina abaana. Omanyi kyekitegeeza okuzaala omwana n'omusomesa n'agenda ku yunivasite nga gwe oli musajja mukatoliki n'avaayo bawuli mulokole n'avaayo nga yagenda ku yunivasite y'abasiraamu ne bamusikiriza nga bwomanyi naawe n'asiramuka nga bwe toliyo gwamusomeseza bwe yamuyonsa n'akomawo ewaka nga musanyusa akomyewo ne diguli mu lo kyakulabirako musanyuse mufunye omwana omuyivu n'okwata embuzi yo mu kisibo ffe tuli balunzi ebukunje eyo n'ogisala ne maama n'akwata enkoko yagyesobolera naye n'asala n'abategekera mutabani waabwe ajja n'emikwano gye. Bagenda otuuka ewaka ku dining okutuula bwe bati n'abuuza eno nnyama yaki n'ogamba nnyama ya mbuzi ate eno kiki nti nkoko eno embuzi ani yagisaze nti taata ate n'enkoko maama
nze sirya nyama nkaafu, sirya nyama y'abakaafiiri. Omwana bwe wazaala n'azimbya obutwe bw'ati ng'olwo kati mutegeevu nnyo, n'atambula emmere n'agirekawo n'agenda talya nyama nkaafu. Ate n'agenda mu restaurant n'alya ekyuma gye kyasaze n'obutababuuza ani yagisaze. Bwe tolaba ng'omuntu omuddugavu alimu ekiwuka naye ndowooza ojoyinize kye bayita mediocrity n'okitegeera ekiri mu bantu, okubulamu kw'endowooza, obutalowooza. Naye omanyi obulumi obeerawo ng'omwana wo akweganye n'akuyita mukafiiri, omanyi bwe kiruma bambi n'ebintu bye biri mu Uganda mu Africa. Omanyi okubanga oli musajja musiraamu, omwana wo n'omuyigiriza oba muwala oba munene n'agenda gy'alaze ne bamusikiriza n'alokoka, n'akomawo ewaka n'agamba ng'oli setaani. Kyekyo ky'owulira ng'abantu batuuka ekiseera n'agenda n'alaba bakadde be oba mukadde we ng'afudde kati nga nze yafiira olwange taata n'afa. Ne bayita abaana nti banaye taata abadde n'ebintu bingi nga tumuzise naye tukomewo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi bwe guti tutuule mu Buganda bakiyita lumbe, tutuule mu lumbe. Kale emabega bwakyo waliyo emikolo emirala egikolebwa, naye ate ffe ab'omulembe guno ffenga nze abasajja abayivu, abasajja abategedde obuntu tulina bye twasuula. Naye ekigambo tukyewola nga bwe neewola ekigambo pasita so nga kitegeeza pasika kuliisa ndiga, naye ate nga nze sisumba ndiga, nze nsumba bantu. Kitegedde zisumba ndiga, oli yagamba nedda ziri ndiga za mwoyo, kigambo kya mwoyo oba kya mwoyo oba kya mubiri, mu mwoyo ne mu mubiri nkulembera abantu abalina obwongo obulowooza. Kitegedde eri twewolayo ekigambo bakiyita lumbe. Twatula ne twogera taata abadde n'ebibanja ttaka biri mu billions, banaye tukoze tutya? Omanyi nga mulimu omulokole Musumba Mulamba yagamba sijja kujja mu lumbe, era n'abeera eri n'agamba bali eyo mu lumbe tusabe. Ewaka ne bayingira mu kusaba nga bookya emizimu gya jjajja, mizimu gya kitaawe. Kati taata yafudde yafuuse ki? Muzimu. Kati twokye fire. Already nze kutegeera kwange obuntu buba buvuddewo bwe yaba afuuse kirala. Era bwe yamaliriza nga bagaba ettaka, ono omwana atwale kino lyatwale kiri, ate n'akomawo n'agamba ettaka lyange liriwa. Tumugamba ettaka ly'emizimu ate oyagala ditwala. Kati kyova olaba babeera eyo abali madiini nga bookya bajjajja, twokya emizimu gy'abajjajja twokya. Ate mwe abawuliza temujoyininga bintu bibiri. Kigambo bajjajja kiringa nkumbi. Mu Buganda oyogera ekigambo kimu nga waliwo abakitegeera eno n'eno. Waliwo enkumbi gye tukwata ne tugenda okulima, ne wabeerawo enkumbi gye tukwata ne tugenda okukola. Nkumbi za njawulo. Eri ne tugijjako ettaka, eri ne tugyoza. Kati bajjajja saagala muntu yenna antwale mu birala ye byalowooza. Nze ndi muzadde, anytime abaana bange bagenda kuzaala nfuuka ejjajja. Omwana gwe bazadde oyo omuzzukulu gwe ndi musanga ng'ali mu kkanisa ng'ayokya mizimu, ng'ayokya muzimu gwange nfudde, ng'ate ettaka lyange kwatudde. Lwaki omuzimu gwange teguvaayo ne gutabula empewo ne gukuba bwe kaba kakanisa ne kafuumuka ne kavaawo, bwe guba muzikiti ne guba ne guvaawo ng'omuzimu gwe, kubanga nange ndi jjajja. Kyebava bakyawa ababazaalira ba kitaabwe ne bakyawa ababazaalira bannyaabwe ne bagamba jjajjaabwe ye Isaka, Ibulayimu, Yakobo. Era muli n'obeera convinced nti jjajjaawo ye Isaka, ye Ibulayimu, ye Yakobo. Kati ffe abali mu buntu tugamba bw'oba weegaanye bajjajja baba kuzaalira kitaawo ne maamawo, kitegeeza weegaanye ne Katondawo abo bakuzaalirako ddi kitaawo. Tugenda oba mu mwoyo oba mu mubiri tebakuzaalirangako ki? Oli mutuufu kugwegattaku nze bwe nsaba nti mu linnya lya jjajjange Ibulayimu, Isaka ne Yakobo nayerangirirako omukisa, abantu bagamba kituufu. Bwe nsaba ne ngamba mu linnya lya jjajjange Bakanga ziwa, bagamba awo ndi mulogo, naye nga amanya gonna gaba ki? Gabafu. Kati ezo doctrines enkyamu twagala tugende nga tuzisazaamu. Musomba banese batutandikire Musomba bamusibe kitegeeza ki? Ekigambo ekyo kitambudde nnyo naye tetumanyi makulu gaakyo. Ate okyeyita bw'olitwala kirinnya. Slogan. Banese batutandikire awo bamusibe ki? Era ensonga lwaki bwe banneeyambira mbagamba nti nze Omusumba Ssennyonjo ayitibwa Vva mu Busibe
gwe bayitanga Joseph. Musomba kati tokyali Joseph. Mama ne taata mwana kiri bakuwa. Mama taata yampalya Ssenyonjo. Ate amanya tebagawa bagatuuma. Kitofu. Omusase. Kiva mu kigambo entuumu. Era erinnya tegaba mannya omuntu abeera nalinnya. Omanyi lwaki? Erinnya ekola ki? Kyogere. Erinnya. Okitegedde? Abatuuliza amagezi g'ewulire. Erinnya bakutuuma erinnya. So bwe tutereeza Oluganda twaligambye nti bakutuuma entuumu hip. Kati neekola ki? N'erinnya ng'eva ku baasooka. Ekitegeeza Musomba terimanya. Tegaba manya libalinnya. Erinnya lyo gwa. Erinnya lyanze gundi. Saamanya ga. Abazungu bamanyi what is your name? Si names. Kubanga erina kulinnya. Names gaba mangi. Kati naye nga tekiriyo. Kubanga erinnya ebeera emu. Neva eno kuba n'abaasooka n'erinnya. Mu Buganda singa tetutya kubanga mukyawanya olulimi lwabwe buli kyetwogera mu lulimi lwabwe owuliranga eryo ddogoso tuwewula abantu baleme nnyo kwesitala. Naye erinnya kiki eyo ebeera mpewo. Spirit. Empewo ey'omwoyo. Yes, spirit nga bw'ogamba omwoyo wa Mukama amalajja. Kati spirit kati nze Ssenyonjo naye si nze Ssenyonjo eyasooka. Waliwo eyasooka wansi ne wabeerawo eyaddawo ne wabeerawo kati nange neekola ki? Nenzija kati eya wansi abana abaasooka neevaayo neekola ki? N'erinnya nze ku ntuumu. Kati awe nkubuuliza bw'obanga gwe Peter ne Simon eya Simon ekulinnya etya? Ogirinako kakwate ki odde ku ntuumu? Anti kyetuyita endiini bwe bulimba. Era awo doctrine yava mu busibe wetandikira. Ekigambo va mu busibe nze ku lwange abalala buli omu lowooza nga bw'oyagala kubanga tuli bantu ekitufuula abantu kubeera na webalina ekyo badde nnoonya endowooza ey'enjawulo naye ate ne tuyiga okutambulira wamu ne wankubadde tuli parallel. Kati ekigambo va mu busibe kijja lwa bulumi gwe nnina. Ndaba ng'abantu baasibibwa mu bintu eby'enjawulo bwentyo bwe nkiraba. Era nange nnina olutalo olw'okwesumulula sirulabanga. Nakati ndi muyizi mu zi yunivasite mpuliriza bannabbi n'enjiga. Manyi tulina bannabbi wano naye temubakkiriza. Waliwo nabbi gwe bayita oba wali omuliddeko bamuyita Paulo Kafeero. Sawa mumanyi nga muyimbi. Nze mumanyi nga nabbi. Nze ndiwe Bukunja. Ndiwe Bukunja. Malalo ge gali wali kumpi n'ewaffe. Nze mumanyi nga nabbi. Nze mumanyi nga nabbi. Alina bye yayogera n'embiraba kwati waliwo basudde. Naye eyo tambulidde mu channel eyo. N'abalala gye bali nga tebali mu sekita eyo. Bw'omanyi nabbi Isaaya nabbi biki bwebyo by'omanyi kati ate byenkugyamu kati obusibe bwe buli bwandowooza. Kankubuulireyo lwaki ntambulira ku kigambo ekiri va mu busibe. Va mu busibe. Ensi etambulira mu bulimba. Bw'oba oyagala kwejja mu bulimba obwo wuliriza bino. Kankuweeyo obulimba bwa mirundi egi obutambulira mu nsi. Obulimba obusooka bwe bulimba obugamba nti buli kintu kyonna ekiddugavu kya Sitaani. Buli kintu kyonna ekiddugavu Sitaani muddugavu. Ne bakuba ebifaananyi nga bakola firimu bakuba ebifaananyi. Waliwo n'akafaananyi kenalaba ku oba social media oba anywhere ne mu bitabo. Waliwo omwana yali muzungu nga yeebase naye nga waliwo Setaani ajja kumutuga. Setaani gwe baleeta yali musajja Muganda. Kale teekawo Munyankole oba Mukiga. Najja okutuga omwana bamutaddeko n'obuyembe. Lwaki eyajja teyali Mungereza ng'aliko amayembe? Ate Yesu ne bamuleetanga mweru. Bamuleetanga Yesu mweru. Najja bw'ati nabba Omuganda nabba Omukiga. Musoma amagezi gajja kujja mpaka. Kati abateekako wansi ne topic negamba nti God will save you. Kati God ani akikiridde ekifaananyi kya God ono omweru omuzungu. God will save you from evil.
Evil is the black omuganda omukigo omunyankolo omuteeso byolina gweri kati laba abalina emitwe egyawuga egirimu amazzi ne batandika wansi amen I receive in Jesus name I receive bwe nkuba ekifaananyize mu kitabo kyange ekyo Africa My Home nakubamu ekifaananyi nga ngezaako okukola straight nga stand ne Katonda nakuba Katonda ekifaananyi kya Katonda nga musajja muddugavu muganda enyindo nga ziwe tinagigaziyana nnyo nanga zina amaaso nga agange nenkuba ne Setaani nga musajja muzungu buli mulokola alaba ekintu ekyo akivumirira nembagamba bulijjo ebifaananyi biri vice versa lwaki temuyomba kati eyo bwe busiba obukola ki obusooka Setaani muddugavu amannya go ga Setaani amanya ga Katonda galina kubeera Ibulayimu galina kubeera Muzamiru galina kubeera Peter galina kubeera Debula ga Katonda bwe weyitira Ssennyonjo Nakayi Nampijja oyo Setaani owulira endoboozi eyo era bw'obeera n'ekitabo nga tutudde mu meeting ne wabeerawo omuntu akoze ekikyamu bamuwandika mu buuku ki bamuteeka mu black book naye manyi gye kyafa ne bw'otuuka okuziika nga waliwo afudde mu kiseera ekibi ekyennaku oyambala suit za black n'oteekako n'eggabo za black Africa alkebla kibi bw'obeera n'essimu zonna ze baafulumya omuntu n'akubira amasimu ng'akuvuma ng'akutabukira nga mubi omuteeka mu lisiti ki lwaki tebeerako white list nedda we don't take things for granted buli kyonna ekya black kiki era n'abasaba bagamba tugoba enzikiza ebyogifugira mu nzikiza naye nga beerabidde nti enzikiza is the mother of everything buli kintu kyonna kitandikira awo tewali laba ekitangaala singa tewali nzikiza kati obwe bulimba obukola ki yes twali bulabe tutanga tewali enzikiza black is the mother of everything oliaga musumba tobyogerako bya mwoyo gwe bw'oba wabula leka ffe tutereze abaana baliddako baleme kuwunganga ffe bwe bali batuwunza obulimba obusooka bwebwo era bw'ogenda mu bitabo by'enzikiriza mugenda ku bulimba bwakubiri bwe bulimba obutolowoozesa nti Katonda abeera mu bitabo era kati waliwo omuntu agenda okubuuza ng'agamba byayogera asoma kitabo ki asoma kitabo ki kati omuntu omuddugavu yawunzibwa okutuuka ku level erowoozesa omuntu nti omuntu yenna atalina kitabo tabeera na Katonda kati oyo nabbi basudde abaamuyita obwongo bwagendamu amazzi okulowooza nti Katonda wa bitabo prove it in the Bible prove it before I prove it sooka ombuulire Bayibuli ennamba lwaki temulimuko ku linnya lye bayita Ssempijja oba kale Muteesa kuba twogere ku bakadde baffe mubeeremuko ku Muteesa naye maama mulimu n'obutabo obutinnyinyinya bwe buti maama ne mubulamu n'akapeegi emu nga kaliko Nakirijja Ssennyonjo bannaani kabeeremuko era n'osanga ne Korani olina akugamba bw'oba toyogedde Luwalabu Katonda tasobola kuwulira Allah awulira ki Luwalabu n'alwenyumirizaamu nnyo salaamu alaikum oteekwa okumanya n'okunyoola olulimi ekyo kyekya awo Allah akutegeere nnyo era bw'oba ogenda kusaala oteekwa ogenda otunule mu kutuukwe n'omala otunula ebbali mu kyenyi oba ku mugongo tajja kuwulira ye otunula otyali olina tunula mu kutuukwe ate mu ssaawa z'ategeereramu bw'ojjanga ssaawa nkyamu watalisomba tajja kuwulira naawe n'ogamba ekisoke ate waliwo anyiiga kati ali mu kunyiiga to defend something he didn't choose eddiini alabanga olwanirira ekintu kyewatakyuzinga oli ekyo just kubanga wazaalibwa omwo era singa wazaalibwa walala singa oli kirala naye you are defending something you didn't even choose era onagamba nti ebitabo bino byavaawa
wa Katonda kubuulira lwaki tugamba nti va mu busibe obwo. Bayibuli yawandiikibwa ni Katonda era kitabu kya Katonda. Korani yakka busi sebo yavaawa mu ggulu. Katonda alina printer erimu ink wa black era yakozesa font ezo z'olaba mu Bayibuli ne mu Korani n'awandiika. Katonda bw'aba ategeera lulimi Lungereza Luwarabu nga tategeera Luganda, mbadde nsaba oyo mwabaagala n'abawagira Abawarabu musigale mu Bwarabu tetubalinaako buzibu. Sigalayo munange ne Katonda wo, beerayo. Naye nze yava mu busibe sijja kubeerayo. Katonda kyatasobola kuwulira Luganda. Ebitabo ebyo bye mugamba nti byakka kati njagala oprovinge kyawandiikibwawo nti omuntu anaasalanga enkwawa anaamwa enkwawa kyawandiikibwa kubanga oli agamba buli kimu tukiprovinga. Kati kankose ekyo ekiringa ekyekisimu naate munaana kyamagezi kyandikibwa nti omuntu bwe yeegatta alina okumalanga kubanga buli kyekyawandiikiddwa kiraga nti tekiri proven. Bo bwe balowooza kati mpulira gye kyawandiikibwa kati kyabuntu kyova olaba ffe tuli practical tubadde mu madiini ne tulaba engeri gye twokyamu engeri gye tugwayo ne tugamba no enough is enough. Tombuulira Katonda wa bitabo obwo bulimba bwo. Kankweyo obulimba obulala. Obadde omanyi nga Katonda wa Bayibuli akyayira ddala omuntu omuddugavu. Genda mu kitabo ky'Exodus nkwako jasikapaati. Genda mu kitabo ky'Exodus. Isirayiri be baana ba Katonda. Alkebla, Egypt, Africa kubanga kyali kikikirira ffenna mu biro ebyo be baddugavu biva Nairobi ki Uganda Egypt. Katonda buli lwe yajjanga nga mulabe waki w'Abamisiri era buli kibi kyonna balaga Abamisiri n'atuuka n'okugamba nti Abamisiri abo be mulaba tuli mu nteekateeka gye bujja temuli balabako nate. Abafirika abo be mulaba boolaba olwaleero toli balaba nate. Era basanga abalokole basaba Abamisiri boolaba toli balaba nate. Kyova olaba tuliibwa endwadde ne batusuulamu endwadde sirimu n'ebeera projekiti nnamba n'endwadde endala ze bakola obukozi bw'oba tobikkiriza. Sinze mugezi ennyo nti ngenda kusomesa ensi yonna kansomeseeko abasobola okuntegeera abalala mujafuna abasomesa abalala. Era olina akugamba tutawanyizibwa n'endwadde wano n'obwavu n'ebizibu kubanga Katonda munyiivu. Katonda munyiivu twamukoze eki? Death rate yeffe eryetya? Tufiira ku myaka emeka? Lwaki gye tufiirako? Mwate inalilahi Katonda kasita Katonda bw'ayagala gye twava gye tudda isi. Katonda ayagala tufenga bwe tutyo. Obwo obulimba buba bwakubiri oba bwakusatu. Obulimba obulala bugamba nti lindirira Yesu agenda kudda akulokole akutwala akuggyeko ebizibu byonna. Obwo obulimba bwakusatu oba bwakusuna? Obulimba bwe wenjogedde. Obulimba obugamba nti Yesu agenda kudda bwakusatu. Omanyi nti waliwo abantu abakulu nakati nga bandaba n'abamu nga balina ekirevu nga kyennina n'okusingawo n'abamu nga bakazi bakulu n'amabeere. Naye ng'ebirowoozo bimugamba waliwo olunaku lwagenda okutunula waggulu bw'ati alaba omusajja nga Mungereza oba Muloma oba Muyudaaya mu kifaananyi ekyo ng'alina ennyindo mpanvu ng'alina enviiri eziyiika eno ng'aliko ebiwawaatiro ng'akola ati agenda kujjaawo waggulu asigala wakati wa nnimba saawo ayimirira awo ati ng'aliko ne rays ziringa za ultraviolets nga zisaasaana bwe ziti kati amutunuulire entiisa emukube kati naye ono omukazi oba omusajja oyo amere ebikiye ebiwawaatiro akola ati agende awali oli amukwate amutwale kati awo awoneroniza Equity kubanga oli yamusasulira ki ebbanja. Owulira endowooza eyo. Kati obulimba obugamba nti Yesu akomawo bubi nnyo saagala na mwana wange gwenzaala akiwulire. Njagala omuntu ategere nti akalinga responsibility paka bw'anaafa.
gw'ogenda kufa nange nfe nga tetulabye ku Yesu. Tombuuza gye kyawandiikibwa, tuli ku bintu ebiri realistic ebigenda okuyamba okuyimirira okole ky'olina okukola. Era obulimba obwo ababwagala ngolo kiba kikuluma nnyo nti njogeddeko kyaki, Yesu agenda kudda. Tonyiiga, live yange giveeko, genda olinde Yesu anytime agenda kudda mu bire, naye nze tonsiruwaza. Ate ne benzala saagala bawulire lusiru obwo. Jesus paid it all. Yasasula ki? Musomba kategeere wano. Yesu taliyo. Bayibuli egamba akomawo omulundi ogwokubiri. Era tweteeketeeke. Ate atwala abo abataliiko ki? Balayadde olufunyiro. Era be baki? Tuli basajja bakkiriza era tulina Yesu Kristo. Abataliko bala according to the preachings be baliwa. Bana fa abayina ebibi era tukoze era tubawe enkoleesa bine nenya sobola okutuukira ennyingiro baka olindire Yesu ng'omukkiriza. Kati abalindira Yesu nga mukkiriza katubuza be baliwa. Ifese babalindira Yesu. Ati baani abasabirawo abakola ki? Fenna n'Abakatoliki n'Abasiraamu. Fenna tugenda mu ggulu. N'Abakatoliki n'Abasiraamu. Bonna balindira Yesu n'Abasiraamu balindira Yesu. Tulindirira Mukama. Obadde omanyi nti obulimba abo obulala obwanguyizaako mbadde ngenda buteeka ku namba 6. Kambuteekewo kati. Endowooza egamba nti waliwo enzikiriza lwakuba ogenze n'okigaziya mu ngeri etali ntuufu mu bantu, etali practical. Engeri eri practical eri bweti. Omuntu akugamba lokoka owone omusango. Bw'oba tolokose nga toyatudde kubanga omuntu bw'ayatula nti Yesu ye Mukama n'ebigenderako era oyo yafuuka omwana wa Katonda. Abalala batatudde si baana ba Katonda. Bwe mumala n'ekkanisa ez'abalokole ne wabeerawo entuufu n'enkyamu, kitegeeza Katonda alina ekkanisa y'omusumba gundi gy'agenda otwala mu ggulu, si zonna. Kati abalala bonna abasumba abalala bonna bagenda mu Geyeena. Bw'amaliza okwokya abo bonna abatasabira wammwe mu kkanisa ya musumbawo, bo bonna n'abookya abalokole, naye abatasabira mu kkanisa ya musumbawo bonna bw'alimala okubookya atandike ku Bakatoliki. Abookye omuliro bw'alimala atandike ku Baprotestanti. Ayokye bw'amala atandike ku Basiraamu, ayokye. Kati obulimba bwakusatuza eŋŋamba. Katonda bw'abanga bw'atyo bw'agenda okukola, oyo Katonda ngenda kwegatta ku balabe abagenda omuyeekera tukakwate ka Katonda tukakasuke tukooki nga Katonda ali mu kakanisa kamu nga bw'olaba ewa Ssennyonjo okuva mu Sibenti kakanisa kamu bwe kati abalala bonna akole ki? Bw'abanga oyo Katonda bw'atyo bw'agenda okukola, nze neerangirira ndi mulabe wa Katonda oyo. Kubanga nze nzikiriza nti Abasiraamu bantu ba Katonda, Abakatoliki bantu ba Katonda, Seventh Day, era buli omu gy'ali kasita abeera n'embeera ez'obuntu simulinaako buzibu. Kyekyo kyova olaba ndeeta obulimba obwokutaano obugamba nti Katonda ali omu. Eyo yenjigiriza etambula mu nsi yonna. Katonda ali omu. Katonda ali omu. Abantu abaddugavu simanyi lwaki boogera ebintu naye nga tebiri practical. Omuntu bw'agamba nti Katonda ali omu soyeka weebuza ekibuuzo, kati gw'oli musajja mulokole. Ku Easter wano emabegakaawo Easter yakwatagana ne Yidi. Okijjukira. Kati bw'oba oli musajja mulokole nga Katonda ali omu, okedde ku makya ogenda mu kkanisa kusinza ku Yidi. Eri Yidi eno Easter. Naye oba ovuga emmotoka yo bw'oti oba piki nga jaama akutte oba nga basibye entambula ng'omunene mukututawanya ku kkubo katugeze obudde bukuyitako ogenda okukyusa amaaso bw'oti nga waliwo abasaala okyama n'osaala nabo ku Easter. Bw'oba tokyama kusaala nabo kitegeeza Abakatonda twakafuna aba. Just okikofamize ebyogamba ali omu naye awo tufunye practically tufunye bameka kubanga nabali abasaala tolowooza nti bagamba nti bali ku sitaani, bagamba bali ku Allah yennyini yatonda. Ate naawe gy'olaga omanyi nti ogenda wa Katonda abo babiri. Ati kyenjagala okulaga
ekyo njagala okulaga kati bw'osinkana banyenyensaasi nga bayimba jajja lubaali w'abaana okyama naye bw'olowooza bwe bali bagamba nti bali ku Katonda kati abo tufunyanga genda ku balala omuyisiraamu omuprotestant bakatonda mu nsi bali 10,000 40 babuda bakibuli wamu wajjudde bakatonda kati kisinziira gwe katonda omutegero tekyova olaba nze bwe nalaba ebintu ebyo nze nensalawo nenfuna kaaba babiri nze nina kakatonda Bayibuli sooka ogiveeko twagala ebintu ebiri practical anti musomanya kitundu ekya Bayibuli n'eky'obuntu anti Bayibuli sijjagiriraayingako lwa nsonga oba onnafuya Bible is just a small book omuli ebituufu n'ebikyamu ate ekikyafu kyekirwanza kyenawandiika kikyafu kyenawandiika kikyafu musomo waze nga weetegekedde ebintu nedda njagala tukyewe bwe kibanga Bayibuli kitabo kikulu nze ekyange kyenawandiika kikyafu era ne bwogenda bagamba ekitabo ekitukuvu Bayibuli bw'oŋŋamba nti Bayibuli kyekitabo kya Katonda kyalungamizibwa Katonda nze ekyange kyalungamizibwa ki ekyo kikyo gwakiwandiika ate kiri ani yakiwandiika kiri kiveri Katonda buli kimu ekirimu kiveri Katonda eddi ye Katonda alina printer erina fonti ezaffe ze twatonda wano oye yatonda Adamu n'amuwa erinnya nga lirimu alphabet gundi zaffe alphabet ezaffe ennyukuta ezaffe ze twatonda abantu ze batonda Katonda ze yakozesa okutuuma Adamu erinnya n'amalirizanga buli kintu kitambulira awo mu nkola ey'abantu sebo Katonda oyo wali bwe tuli lukwata ku Bayibuli mu Bayibuli mulimu ebyekisiru n'ebyamagezi ago mazima era bwe nsalawo okuleetera bya kisiru tuyinza okuva ne ku bulimba buli bwe tugamba nti va mu busibe Bayibuli kitabo ky'abantu kyova olaba mulimu ebyamagezi eby'obuntu ne mubeeramu ebyekisiru eby'obuntu kale mu Bayibuli mulimu ebituufu tetubalinako buzibu mu Bayibuli mulimu eby'obuntu n'ebyobusolo ebiriyo n'ebitaliiyo ebituufu n'ebifu kyova olaba oba ogisoma use your sense tetusobola genda ku ekyo kati tugenda kwerabira wali ekiri ekimu nakikugambye nti abantu mu Bayibuli aba Katonda bokka bayitibwa Abaisirayiri be baana ba Katonda oli ajja kundeeteramu nti Yesu bwe yafa simanyi n'atugamba abagenda okukkiriza ffenna tuba tuli ggwanga ddonde kale mubanga oli ggwanga ddonde weegatta ku Isirayiri olw'omusaayi gwa Yesu mbadde nkugamba va mu Uganda genda ewammwe mu Isirayiri bakuweeyo puloti otuleyo owulireyo emirembe naye bw'oba ozeemu amagezi ojja kitegeera nti oliwa wano wejeeko ebitakugasa ne bw'olyesiba ku bantu abo si babo tebali kwagala tebikwatako kyova olaba oyita Katonda w'Isirayiri Katonda w'Isirayiri jangu otutaase ye bwe yatuuka okulwana n'abaana bali e Gaza yayita Katonda waayo sebo yo ereeta mizairo ereeta nnyonyi zirwana tanka erwane n'omulabe naye bwe obeera n'omulabe ate oyita Katonda oli bo gwe batakozesa mukufunya kati awo Bayibuli weyimiridde n'ebirala bingi ngenda kunnyonnyola ekirala kigenda kikwasaganya kibuuzo kino nti obulimba mu Bayibuli n'eno okuva mu busibe waliwo endowooza egamba nti Yesu yatusasulira ebibi byaffe byonna yakutaano era njagala ndowooza ngikwataganya nekyekugambye nti nze nzikiriza nti bakatonda bange bali abo babiri nze ndowooza ekyo kituufu kati ekisooka Katonda wange asooka oba mba kunnyonnyola bakatonda ababiri kubanga omu tasobola kulabika ate omulala waali nyendayo ne mmulaba Katonda asooka owange muddugavu black god oye Katonda omuddugavu gwensinza mukkiriza nnyo era oyo Katonda si wakunoonya waali nakati wenjogerera wano waali musobola n'okumulabako musobola okumugjayo ne mumulabako